waliwo abalina nga babakyusanga ngoye nze nabadde ngula ettaka ngula ploti nfuna ploti number ne block number nempeereza omwana nakubulya amanya galiko nakugamba tekuliko incumbrance ng'odduka kusasula sibenja akola kati bitegeere byonna genda kwerose byonna mbadde mbikola naye mulimu checks zirina okukolebwa waliyo ze genda olese simanyize kadashi sheets genda okole biki omanyeeko ne ku history y'ettaka nga bwazatambula tukeko ku ground waliwo history ali mu fayiro ani yatunza ani era yaddaka atya amanamba g'essimu kwegali nga tonnaba kuteeka mu ssente ziwera bw'obimaliriza ng'omaze okugula kyusa mangu sibako caveat obeere n'ekintu kyo naye tewabanga wakuwa amagezi nti togula mukulu batte ensi terina mwaganyo gw'abantu batya tekulinda omale okufuna omusajja omugumu ate kiriyo kuva mu nsi lwe wazaalibwa warisikinga Mamo ya riskinga newe nyini kasita wafuluma wabweru warisikinga kufa kati ogera nveyo nfanfe ne bitandika ate okumanya nti gye kuli okufa tekukugana kukula nakubaako biki byokola lwakuba abantu bakungiriza nnyo batambuza nnyo kutya ne batambuliza abantu ne fitina in fact abantu aba fitina eje ndabazuddeko ku luno beteeka nnyo mu kigambo kuyamba kati njagala kano mukulu batte n'abanda babakawulye bulungi kabakke omuntu takusinikirangako amannyo ng'ofunye ekizibu atandike kujja nti akuwa magezi nga tonnabagga musaba takuwanga gezi nga tonnabadde musaba ako kaba kamanyiira akasemba yekisookera ddala bw'owuliranga muka omusajja ng'alwanagana ne mukyala we yamukutte lwa bwenzi munno bw'abanga tannaba kukubira ssimu nti owange ebyange byayinoonese eno totwalayo bupale bw'okutandika mukubira gwe bannange oli bulungi tulina bye twawulidde wabiwulidde so what twawulidde ebyakutuuseeko onoonyezaako ku kyo yoyo omuntu owa fitina asooka ekimubeeramu mu kyo aba ayagala kulaga twategedde twabategedde omuntu bw'aba alina ekintu kye bwe kityo nga kyamulumye bw'oba ogwanidde ajja kukubira akasimu akugamba owange waliwo ekiganye naye abantu beefuula ddala abajinga gundi munnange I'm so sorry mbadde nkubidde ku checkinga are you okay ate tulina bino bye tubadde tuwulira bye tubadde obusubu biwulidde so what bwe mba mbadde nkwagala ojja obinyambe naali badde nkugamba fe video zaffe ze tuteekayo ezoolaba ezibeera nga zituvuma bazituweereza buli ddakiika naye ezitambula ezibeera ennungi tewali agikuweereza. Why do you spread the bad news? Kati nze onumirirwa kindi mwana wa nnyoko siya mutegeera abantu ali kuba ne 15 abiri bewagamba anti kati nkubuulira abantu abasinga they are negatively wired wagenda okakuweereza nga alina yakamuweerezedde era bayogedde dda asose nakongera nga tanakongera bana ekibinyo kale kamukubireko munsi teri muntu ayagala bintu gwe bitambulira kakati kyova olaba buno bwe wajjaayo nga bukwata waliwo bwolaba ku ssimu aje bakalwa nze mbadde ngamba kakati teri muntu akuwa kugezi teotaga magezi wali ekizibu ekibaguddeko kutandi olw'ensonga nti wazannyako ku video game kutandika kwagala kuwa pilot magezi bwe babuusa nnyonyi okuba Chuck Norris waliwo firimu gye nalabako ennyonyi oba gundi ye yagira yali pilot n'azirika oba yafa oba yakolaki omwana n'ajjambu n'atandika paka okulandinga nnyonyi lwakuba yali azannya video games z'ennyonyi kati abantu abasinga life bagirowooza nti bagiyita firimu era kyova wano bagenda ne bakutudongerako nti tofaayo mukama ajja kukusasula obulamu si firimu za Kinigeria nti ffenna tumanyi bwe ziggwa nti yakola ekibi bw'alina okubeera ate Katonda tali emotional
nti gwe kyogenda okukola okusaba kyali ku bulumi bwo kwagenda okusinzira balayi balayi yinza okuba nga bwogambye ebimu oyinza okubeera nga ne Katonda wali agana egundi oli musiru nga yakoowa ddaga vaayo gwe abatambula nakuwa amagezi gasalawo gali amu binyeebwa nakugamba wadda kulaba ba tiktok abasiru vaayo leka bali batambule okanye Mukama Katonda ntitompulira kuwulira ku ze sala ze bateeka mu kasero bwe nakuwulira wakola ogenda kunzija kumulamwa kakati abantu abo bagenda ne batandika natandika okubuulira nagoya nokamba naye omanyi omulalu kizibu tategeera nti mulalu gwe omulamu gwaba omulalu era ye bwatunulira abalala alabira ddala abasibaje kali bano nti bagenda mu restaurant eri kulya emmere eri wano yonna etudde yabwerere natandika okulya nabagenda ne bagula mineral water kugina emyalo egiri wano ate Mukama Katonda amuwa obugabirizi bwe nti no immune system olw'ensonga nti buli kaseera ereeta bikyafu byerera abatakyalwala obugazi bwe bubeerawo buseozi buli kaseera bumuprotecting era abeerewo nga naye abantu nga basiru olaba kati basiiba nawakanga beebase ekkuba eriri free omusanga mukasana mutuntu ng'akola ki naye kati mu bwongo bwe abaako byagamba naye nkola exercise naye mu sauna kati naye alina bya verifyinga mu bwongo bwe abiwulira nti kyekyo gamba kakati ngoye tebamanyi nti ono abeera designer mpozi nga designer okubanga n'aba designinga ku gundi wetuba tubalaba oli avaayo ng'ayambadde eryato tosangangako mukuba alyambala kati osanga naye yazirabakaga abantu baganya okustylinga up naye mu nsi baganya otegeera agezaako bategeeza nti mwe muli baki kati ne ku tiktok bwetu balina bagwedde eddalu kati obugubu eddalu bwabwe era balina abalalu ababakola ki babatambuliramu n'atandika okwogera n'omugamba wulira mukulu batte nsomesa nnyo abantu okutwala obuvunaanyizibwa ku bulamu bwabwe lwansonga nti abantu ba inheritinga njagala okano okawulize bulungi abantu ba inheritinga obulamu obutaali bwabwe bwe basikira obulamu obutali bwabwe bwe basikira obulamu obutaali bwabwe ne bafuna endowooza ezitaali zaabwe endowooza ezo ne bazikozesa okweteekako kye bayita mental limitation kati olw'ensonga nti tebakimanyi basikira endowooza z'abakadde baabwe tebazikweshoningangako mwe bakya operatingira naye tebakimanya bazimplementing wowe zitakyakolera naye bw'obawulira nga balowooza nga babyogerako owulira ddala abantu aboogera ebyamagezi ebyayitako edda ne batuula ku makya ebyamagezi ebikadde mu nsi empya bali ku bikadde naye ng'ate baagala ebiriwo ku ddakiika eno kati olina omusanga ng'alamentinga kino kigenda kubeera bwe kiti n'omutunula n'ogamba obulamu bwaffe twagala nnyo okubeera ewantu ewali seefu twagala nnyo okubeera mu kintu kyetumanyidde kyekya bulijjo kati oli ng'atandika ng'agamba Haji Bakaluba yakoze kino bw'ati Haji Bakaluba yakoze kino bw'ati first of all nze omuntu atalina kyendi oba kyenjagala kubeera talina grounds zimbuulira kikyakkola atakola ki atalina kyendi oba kikyenjagala kubeera tolina rights zimbuulira kikyenina kukola atali kyoli oba atali kikyenjagala kubeera talina rights zikunyonyola talina kyonyonyola ebintu ebisinga bifaanana ng'ebituufu okusinziira ku bwongo bwaffe ababikwata n'ababinyumya mukulu batte nyinza okukweka byonna bye nnina
okutuuka lw'olisanga omuntu eyali abaddeko in governance n'akunyonyola the difference between government and the state n'akubuulira nti kino bwe kiba kikwagala ne bw'oba oyagala nnyo. It's not about the law, it's about who wants you. Kyena solvinze si buli muntu nti nebadde asobola okisolvinga ekyantuuseeko ku ttaka, but at times it is who. Otuuka no bagamba nti n'omusango gwe bagenda kuguuliza mu myezi 6 waliwo omuntu ateekayo omusango gwe ne baguuliza mu wiiki emu oba mu nnaku 3 neguvaayo. Waliwo bwe baba bakwata omuntu okumu extraditing okumujja mu nsi eno okumuteeka mu ndala, waliwo amateeka agakolebwa okumujjayo. Mpuliriza bulungi. Genda olabe process eyaleeta wano Kizza Besigye. Ojja kutandika okufunamu. Nkuzaayo genda otunuulire omusajja Bin Laden yamutta. Olunaku olwo Obama yalina olukunga dina gye balya n'abamawulire. Yavaayo n'agenda n'azannya bulungi akazannyo kaawo, naye ng'olunaku olwo Thunderbolt yali yamin njerabidde we bagiyita nga bagenda okukuba Bin Laden. Akaaka Bin Laden nzijukira nakabanyumizaako wano engeri gye baamukwata gy'ataalina amasimu mugundi ye ne ba verifying nti omusajja ono alabika ali muno kuba yafulumangako okwota kasana. Satellite n'etandika okumufuna, ne bagenda awo ne basukumayo okwo okugemesa abaana nga baagala ku extractinga DNA okutuuka we baafunamu kwakabalaga nti abantu abavaamu awo ka DNA waliwo akasaayi. Abasajja abo bwe baakola olukwa olugenda okuba Bin Laden baasituka, helikopita zaabwe zaalimu tekinologiya yayingira Pakistan nga mu airspace tebabalaba, ne bagenda ne bakuba Bin Laden ne bavaayo n'omulambo gwe ne bagufulumya. Naye ne we baakuba baali baliraanye base ya Pakistan ey'amagye. Abange nkubuuza kiki ekyabatuukako? Byonna bye baakola tebyali mu mateeka. Bali mu kooti yaabwe. Benjamin Netanyahu olwaleero aliko kye bakuntumi ekya ICC tatambula bulungi. Asazeeko ensi namba atugumbula ne bannamawulire abatta balaba. Kyekyatuukawo ne Basiri wana ekibaluwa kyamuyitako nga najja n'agenda Jeria n'addayo. Kati ekiri egundi baali bamukutte byonna byaliko tabikola. Ne mu America atambula ne mawulire n'ayogera. Gwe genda wano otta abantu 100 oba 2 emirambo giyiikaawo ojja kulaba 100 ekyawa eky'abantu uteekaawo okuba amasasi nga bw'obalaba kubayo omu batandika obbiteeka mu mawulire olyokolaba aba UN we boogera gundi wagira bw'ati. The world is about who said what. Your word does not carry any weight, it is who says it. What is the power behind it? What is the power behind it? Wakole ya Kim Jong-un neko jawe yamusalako ensingo. Muganda we brother we yamuttira ku kisaawe, yamusukumira obuwala bwamusanga awo ne bumuteekako akatambala yasika nagati yamukulembeze nagaba nange yakanyanga kuwogga naboola baabano bagenda kunzerere yatula butuuzi awo n'agenda tebaafuluma. Ani yabakwatako? Bush bwe yagenda ne Blair ne bagamba nti no Saddam alina ebyokulwanisa ne basituka bagenda kuba Saddam. Lwabiki byakulwanisa ebyokulwanisa tebyaliyo ne bakyusa oluyimba. Waliwo yabagambako nti tusigale ku mulamo gw'abatwala mutubuulire kuba abantu bafudde miliyoni namba otugenda guwoza tutya. Tebagenda. The world is about power. Kakati nze kyenfuba okugamba abantu nti mbayigiriza kwetooloolerako maanyi okusinga gwe okulwana okugamba that I'm right. Omuntu alina ssente asobola okutwala mu kkooti n'akuwoza omusango ogw'ekivandulo n'akusinga. Gw'oleeta evidence yamanyi ekyokukola. Gye kigwera kigenda kuggwa nga akututte.
amanyi ojja gamalira mu campaign okole bwoti yagambe returning officer ne gundi ne bondi kuba amanyi amanyi we gugwera. That's where the power is. Amanyi we gugwa. Yes, it's not about being right. And power is not taken on a free platter, on a silver platter. Ogenda kulwana okukifuna. Kakati abagagga bamentalinga abaana baabwe how to lead. Kukwata abantu balala babakolera ebirala. Ate abaavu bayigiriza abaana baabwe kukola. Yenjawulo gavamentalinga abaana kukozesa balala. Abanaku bayigiriza abaana kukola. Kulafuubana. Yes, kulafuubana. Toba nnyo. Kati kyova olaba ne betukyasomesa olwaliro mukyalimu abagamba. Aji byonna bituga wanonga tukola. Wanonga ani akugenda nti tokola. Era ani akulimba nti okukola kwe kusasula. Obukole nnyo si bugagga. Akazannyo kakyukamu kati nkusomesa akazannyo kali luddawa. Ak'obwongo. Kubita emboozi. Akazannyo kali luddawa. Kakati nze Yasiini nkeera ku makya nenzija wano nenyimirira nenjogera. Byenjogera wano. Bwe twatuuse wabadde owulira omusango gwaffe gwabadde gutandika wabaddeyo. Commissioner gye yabadde ayogira buli omu yabadde amukubira ng'amugamba omusango gw'Abakaluba mugujjawo ddi bino lwaki tebivaawo lwaki temubimaliriza mangu nga n'akwata ku fayiro yange aba ku bunkenke bw'ati nina power ki. The power is being articulating anjogera. Nembeera mu camera, that is where my power that's where I derived my powers. Kati ate omujega ayagala jja kugambe nti ekyo tolina kikola ki kukikola nogala bimboona ey'omutwe. Ministry of Lands yampandiikidde PS yampandiikidde nga mpita kugenda kwogera eri abalands nga 26 September. Email saagisoma ne bwe nayogedde nabo gundi bagindeetedde n'ako Cafe Javaz. Now what qualifies them okubanga nze njogera nabo nga ogenda okubannyonnyola. Nze ngenda okubannyonnyola mbe nga nsobola okwogera kiki ekinteekaawo powers kumanya power yoweeri. Kati abantu tebazuula nga amaanyi gaabwe gali luddawa. Kyova olaba bamanyira okutambula mu buyinike era oli twemalire watali maanyi buli omu afuna amukaabirako nga bakaaba. Banyama ne bassebo tubalamusizza tubaaniriza mwasuze mutya musibe mutya yonna gye musinzira okubanga mutulaba. Tubebaza olw'okufisa obudde bwammwe bambi obw'omuwendo ne mutulaba ne muwuliriza ate ne muguma ne mujjamu ebyo ebibayamba ne mugenda nammwe ne mubaako ke mwekolera. Nze Sesanga Bate the Great kwa extra digest mugoba nsonga. Haji wali Haji yatuse Haji mupia. We have a new Haji in the building. Nola ikokoye noko kati yotuse yoti Haji gwe tulina mupya si wa wiki ewedde ate si wa wiki eri kituufu ono Haji mupya gwe tuze naye leero mupya Mafi mushikila tewali mutawaana ate ntidde so tyani akaleeta Shakira Haji babuuseko ne banyabombala musiza kansuubire we muli bulungi mwebale kwekuumira ku mukutu gwaffe gwe tusanyukanga bwe tuyiga buuja nga tukunyiiza tetulina kyakukola agende kwatunyiiza agende wama betunyiiza mutusonyiwe bagende abatusonyiwe tusigazeewo baffe ababeerewo abantu bangi mu nsi andi bayinza okunyiiga nga fitina yebaluma kisoboka naye ng'omuntu akola naye ng'awulya akantu kamugamba nedda mubi nnyo naye nga bwagira bwati naddako emabega ga nina abaana bembadde nabo tubadde ku ttaka lyaffe liri nengenda nembagamba nti abantu balina ekizibu. Nze bwe nasooka okujja ku mukutu kuno nali neegendereza nnyo abantu era waliwo we nalaba Winnie Nwagi ku mukutu gwe nga asabula abantu nga asabula neŋŋamba ajja nti naye ono alina kuba superstar
lwaki yeeyisa bw'atyo namala genda ku mukutu omala kufuuka superstar neŋŋamba omuntu ava ate gy'ava n'akugwirako ddala eddalu takuliiko tomuyise ajze ku byokola n'omulaba ddala ng'afiirawo kati nakanwagi n'empya abapacca ye talina ddiini otuuka ekiseera n'okoowa bw'oba ozungira ku balala nze nvaako kati natuuka ekiseera nange neŋŋamba sikyekooya n'abantu nsabula gwensabula ate mu byonna ate nze bwe mba nvulunga seekweka olaba abantu babeera ku mikutu kuno babeera ne hidden accounts nze nabeera mu fake account ne bw'aba admi wange nga tagenda mu fake vuma direct bamanye nti gwe lwansonga nti omuntu atakwagala aba takwagala kati ate oba omusiiga akazigo kaki ate akwagala bw'anaakulaba ng'omusaba gudde tajjaga nti naye ate haji yakoze atya kubanga aba wuwo mukulu bato wuwo asigala muki ate atabeera wuwo kati era be bantu ababeera n'abantu olina omulabanga yeesibye ku bantu bannange gundi bannanga nti batugamba abantu tubayise bulungi abantu tetubakolanga bwe tuti n'omala emyaka 40 olina abantu b'otayagala lwaki lwakubanga munnanga nti bwe naafiirwa tebajja kukola ki tebajja kuziika naye ng'okuziika kwa lunaku olwo lumu n'omala emyaka 20 ng'oteekateekera olunaku olwo ng'okolagana n'omuntu gw'otalina kukolagana naye lwakuba weetegekera lw'olifiirwa ate olw'ensonga nti takwagala ajja na ssaawa yakuziika omukwano gwammwe tegubeerawo nti no n'amabugo takola ki bw'aba waakujja be bano nga father abuulira babeera eri emabega nga bali ku ssimu kati ogenda okukyezuula nti butategera bw'abantu bagula muwogaawo ennaku zino obukotakota bwe babateesaawo obulengolengo ntekeremu n'entangawuzi abange yagenze mu katale agamba olugendo terunsala afuna ebyalayisi ne kutunda obuganda obwo ng'wamala emyaka 40 ng'omukolerera gyakuziika munnanga ati batugamba sinagawala nabalinziika nkubuulira olwakubanga abantu tebamanyi kukola abamanyi kukola mathematics fe abasiraamu nga batusitula tutwala wetaaga abantu ng'aba okusitula essanda kakati kale tugambe nti noagi heavyweight tumwongereko abalala babiri kubamenya kakati wansi eyo batera okuteekayo abantu nga bana abeerayo wansi eyo abarisiivinga mayiti nga bagiteekayo bantu 10 tuli mu bantu 10 kakati awo tusaleko abasimye entaana balinga abantu 4 ekyo ekinya si kyekiwanvu 14 abantu abo balina 14 kakati 14 tujjeko ababiri abananaaza n'omu agenda okudduka aleete essanda ate nze essanda yange tebakyagireeta kuba engoye zange 3 already wakaji weziri nazigula dde nga weetegeka neetegeka dda nti okufa kwa bulijjo tekuliiko inshallah kati ogenda okukyezuula nga neetaaga abantu nga 10 kati olwo n'abafumbi mbateeseko mu lumbe lwange kakati ate tebabeerawo nnyo bangi nakulinnyirira bimuli by'abaana bange ngenze kumalawo mirembe nakubaliisa kakati nga batambula kuba ne bwe munajja ne munabeerawo era temubeera attentive that much nga mutambulanga kati kyekimmalira obudde bwange mbeeraawo ntandika okukuŋŋaanya abanjagala n'abatanjagala kuŋŋaanya oli bw'akulaga emmeeme nti akwagala mwagale n'omutima gwo gwonna atakwagala mugambe naye tontumbaavu walirako mulage show ate tugenda kwogera birungi tuli ku buko oli agenda gamba gundi yabadde nabiraba egyokomya okwewoomya gyokoma okukuŋŋaanya enkwezenge abantu babeera waawo bonna obeera n'abantu bangi nga tubiitaaga wabula kumalako mirembe abasinga alina kyakwagalako agenda kusaba kano agenda kusaba kati ogenda okumaliriza okukuŋŋaanya okukuta nabo emyaka 20 fayida nga temuli ng'olwana bulwanyi nze n'obulamu obwange nkubuulira baseeka abange abalinkolako emikolo nga nfudde mbamanyi era nabagamba dda era ne bwemba ninayo ekyokulya nga ninayo akalungi nkabawebafisizaako mbamanyi owanga omuntu ekitiibwa aliraba obwerere bwo nga tokyasobola agenda okuzingako nga era yagenda n'okuteekayo wansi kakati ebyo omuwa ne muba n'omukwano ogwo bw'alituuka eri essaawa ng'akuteekayo aliba ateekayo mukwano gwo
kati ebyo bimala nze yentegeera mwenze kati abasigadde obalaba bulabi nkukolagana nabo ng'abantu so sikugamba era kaakati oli bwakulaga nti nno takwagala believe them at the first point. Yes olusooka tomuddamu nti okakasa gundi tonjagala nga siri muntu mu by'omukakasaako genda nange saagala kumanya amaze okwatula ekiri ku mmeeme lwaki omwesibako oyagala akikyuse lwaki omwesibako akikyusa already ekituufu aba yakoze eki ate abantu abasinga tubawulirira n'amasannyalaze bate okimanyi nti omuntu akulinako ensonga ne bw'omusinkana amasannyalaze ogawulira ouyange enkolagana weeri okukwatagana kubaawo waliwo ekibulamu kati nze gatisi zange tezinnimba era bwe ndaba oli nga tajja nabwe ekitombo bwe nkisuubira ne ku muntu omulala ne ku muntu omulala nti asobola okutuuka naga haaji oyo bw'oyaga gatta weegata omanya bw'oyaga sparkinga weganjo kya kati nange bwe ntuukayo oli n'agamba ajeyo simutegeere simusanvu mulimu abantu besisinkana nakyole n'otamwagala gamba kati naawe ayinza okuba nga yeggwe ate omunyonyo lwaki nga simuvitemukolaganaagali talina mutawakunyonyola mungi w'omuntu ali mu nsi okwapagane no gasiya buloolo kale ntandise banyabo ne basebo ntandise olunaku olwaleero haji tubali tutandikaawo waliwo ensonga ezibadde mu ddiiro tetusobola kuziviirakaawo olwa concerns ez'abantu tubadde n'emiteeru ku ttaka ly'erumuli erya haji ebyavuddeyo mwabitegedde tetujja kubiddamu ettaka lya haji bwoya n'ebyapa byonna biraga nti bakaluba yenna nnyini kintu olino n'agamba nti kino kyakutuuseeko n'olaba engeri y'okukikwatamu ng'oli ku ground era n'ebyetobeseemu byonna hasoze wayiseemu okununula ettaka ng'oli ku ground wazirabye wazeetegereza oli waabuuliza nti singa kyatuuseewo nga okyali Bulaaya oba singa kituuka ku muntu nga tali wano ku ggwanga okwaboobwe bakubira essimu salamu muhaji oli bulungi naye no ttaka lyetwakasasula wano nga batuyuuya oli okuyange ebyenda bikyuka ojjukira ze wataddemu awo ogamba my sleepless nights meka eziri mu kutotoogana wano kaakati mulimu abalenzi b'endabi abo babadde bawoggana ennyo nga babuulira abantu adde boogera ennyo babadde boogera ennyo babadde bajabuliza babuulira abantu Uganda ekibba ttaka gyekiri bannange temugula ttaka kye tuva tubagamba tukole bwe tuti ewammwe mwali mufunyeeko abafa ne mubaziika nga baakisidenti waffe mwalekerawo okulinnya emmotoka nnyo mumusiiba tuvuga tulinnya twekalakaasa mulimu lwe ŋŋenda ne ntunuulira amagezi g'abantu be tutambula nabo ne ŋŋamba naye bano balya mmere y'emu ne gye tulya oba ogenda n'otunuulira omuntu ng'ayimiridde mu maaso g'abantu ng'ayogera okutegeera abantu bayogereramu olaba bibiki bye baddamu nga bamaze omuwuliriza n'otunuulira omuntu ng'ayogera ekintu ekisiru oli n'amugamba ffe twafuna emyaka gye tusuubira nti omanyi mulimu omuntu akola ekintu nga kyakyana kito kyakisiru n'ogamba yakyalimu n'otunuulira omuntu nga mukulu n'ayogera ekintu nga tekijja mu myaka gye kati abantu bambi babeerawo nga beebuuza lwaki bikyaganye mu nsi naye ng'otyo mugamba nti mu butuufu oli musiru okitegeera amagezi gakutawa ng'omulaba ali wala nnyo okukutegeera nga teyesembereza nako nti nno ayinza n'okuyitawo n'awulirako kawoowo kaakwo n'ogamba oyo kamukole ki kamulekereyo ebintu ebyo ekintu kyonna
ekyebbeeyi oba ekintu ekirungi kiriwo nakulafuubana nti abasinga buli omu aba akyetaaga naye abantu kye tubagamba nti gye kikoma okuba ekirungi n'abakyetaaga bwe bakola ki gye bakoma okubeerawo era gy'olina okukoma okulafuubana okuba nakyo gwe bagayo waliwo yali awasizza omukyalo omulungi n'atuula entende mu butonde bwaffe bw'omulaba nga omumanyizizza amaaso oyinza okumulaba nga tewakyali kikusika naye bw'oba otegeera oyitaayita ogenda okulaba abasajja banno bamutunulye n'ogamba owange okitegeera kiri kibadde n'okatereeza mangu n'otagamba namuzaalamu abaana 6 byama nga tonnaba kufuna amwagala nga tonafuna akola ki amwagala kati ebyo weebiti ensi bwe tutambula wano muzeeyi Museveni bwe baali baagala okuwamba lino eggwanga baalitegeera ebirungi ebyali mu buyinza naki abasajja baagenda baasula mu nsiko okubala emyaka 5 emyaka 5 olowooza baali ki baali eyo baali batudde butuuzi bannaabwe baali basalaga akakolwa bannaabwe bwe baafaako bakola ki bakwata baasulawo bikola bafuna birala basigala bakola ki basigala basonga mbere bwe bulamu kati tulina buwajjaayo obwatandise okutegeeza abantu nti ebintu birina kubeeraawo nti nno tukayoboka banna ebintu bikoze eki ensi kufungiza lamentation kino kiganye bannange bibi paka ddi ekintu kyonna ekirungi ne bw'oligenda mu nsi ebukadde bakirwanira mu nsi ebukadde bakikola ki bakirwanira kakati ekyo ekyantuuseeko ku ttaka bw'obanga oli bweru emikisa egiriwo okusinziira ku situation gye nabaddeko musajja watuna eviza eyongedde tewazirina luli tonsiriwalirako losigenze mu salo umanino mmanyire nzeze ya byobulala tomanyire sinazo mu saluuni munvuddeko buguwano setegeze face zaatukubakuba dda zaatukuba nze enfina zifuna kujjinja nedda so nze enfina zifuna nina emyaka 3 sigabe nti toyina ngami zeeyongedde tezeyongedde osanga nga zikuze weziti ikiki naawe abantu babalaba ku program batandika okwetegereza omuntu jako ebyuma buli olaba kyana kito n'abalaga nti ndi mukadde muto ayise ku blackboard enfuufu nenzesabukiraawo eneyebuwate tusiiba laimu kozi ova ku site kati onzigenda kumulamwa tukola bintu bya kigezi otandika kuleeta bintu bya kitumbakunakuwalira kati ekyabaddewo bw'obanga tewabadde kuno omuziramu kyagamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un twava wa mutonzi gye tudda gye tugenda okudda kaba kaweddemu ate oli mutumala mu maanyi nkubuulira nti singa yabadde Saala singa yabadde Morini singa yabadde Gundi ali mu America ali luddawa Saudi kaba kaweddemu nina abange ekyembagamba buli abangulako n'abawashuwarensi oba yangulako ddi oba ddi omuntu yenna alikwata ku ttaka lye ndiwooza nga yali kuwadde jjo ku muntu ali ebweru nze waliwo enagendako twali saidi z'ennalubudde eyo ku kasozi waggulu natunda estate eyo ndowooza 2023 gwali mwaka guno nga gwakatandika mba ndi awo nalina ku mukolo nga bankubira nga waliwo eyasazeeko ekigo kyente nga baziteesa omwo ndowooza ente nga 30 nava ku mukolo kiro twatuukawo ssaawa nga mu kitundu okutuuka nga waliwo ezirimu n'ezimu bazijja ku ttale zikkirira ne mugamba owaayo olubadde naye ng'ettaka omuvubuka eyankubira bamuyita Sentamu yalabirira amataka gange ku saidi zeeyo ku Ntebe Road oli naaga nalina omuvubuka gwe nali nateekawo Robert nga
yakuumawo nende yadduka nadda n'avaawo. Robert ono gwe mmanyi. Waliwo Robert mulala yali eyo nali namukubira waawo ekiyumba kyokka abadde naku payroll nga bano we bajja yabapangisizza buli mwezi emitwalo aga nga basasudde renti waabwe bajje bateese balundirewo ente batereke nalulwana paka ssaawa nga 4 za kiro ne babayita bonna abaali baggwayo era olwaddako erwazibira nga bonna tebaliiko ngente bazikubye nga naye nga nalitunda emyaka egi ebiri emabega kaakati oyo yajja n'ateekako ente ze nga bw'ozirabye ng'abantu bali bweru n'afuuka ow'ekibanja mu mbeera ye ali awo mutandika kuwozaŋŋanya na bintu kati kyekirungi ky'abantu abali ebweru okugulamu esiteeti kubeera ebeerako bbugwe waayo eyita wano beyeeri wano okusinga okugenda okugula akataka k'omuntu omu akataka k'omuntu omu bw'oba okaguze let it be prime kagule ng'ogenda kukazimbako naye sikakutereekerera butereekerezi bw'otyo kyekyo ekirungi ekyabaku ekyo kati kitegeeza kati nze nga ku lwange bwenkimanyi tewali mataka gange ge simanyi ne bwe mba mpitamu omuge natooka okusooka okutunda eyo musaidizi ennakasajja mpita ayitamu n'olaba abantu abazimba biki ogira kafayiro kooba okalina oli omuntu omowaaye gwe wagira gwe wazimba wano gwe okoze bw'oti oli n'abeerawo nga manya era oba oliawo nga gaye kaali kange oba nakatunda bw'oba oyitawo n'olengera asitula osooka obuuza munaaye watandise okuzimba mukama mulungi kyakisinza azimba sooka olambuleko mumanye w'okutandikira ate n'enkwata yaabyo nsobola okubimanya okubisinga abantu beeri abantu abo abantu abagwa mu mitawaana gy'ettaka balina ebintu ebimu bye batasobola kutegeera mu bwangu ebintu ebisinga wano e Uganda byetaaga muka amagezi amazaale kati ate ekizibu kye tulina wano e Uganda munnayuganda obutamanya nnyo mateeka bye baasooka okukola njagala kano mukulu bato ompulize bulungi beesiga nnyo ekintu kye bayita balooya munnayuganda kasitawulya nti waliwo looya ebyo biba bikomye amagezi n'okutegeera abata kyalina amagezi gaawa waliwo omugezi oli amutegeerera naye abantu wetufiirwa ku kyalo tunakuwala naye ku kyalo ko okimanye nti wabaawo yabadde asabirira afune ku mulimu okufa okwo ekubaawo kitegeeza omubagizi w'ekkeesi yakoze akola aba yakoze ye ate asima entaana ali aba akola bulungi mwenna mubanga muli abatunda omuceera ababuca ffenna tulwana tubeere balamu teri akwagaliza bulwadde naye senga ffenna tuba balamu omusawo akola ki aba talina kyakukola kaakati ggwe ani akugambye nti nno looya ayagala problem free society tekisoboka aliba agenda kukola ddi aba akulaakulana ebiseera ebisinga gwe nange bwe tuba nga tulina ekinaatutabula tutegeeragane mikisa mitono nnyo nti looya agenda kukkiriza mangu tutegeeragane abatakola era bwajja abaako engeri gyagira bw'ati naye atandika kimu bibiri tugulewo omusango mu kkooti naye okutegeera okusembayo muntu kubanga afumiitiriza n'omuntu atambula n'obulamu obugamba is it worth it mukulu batte ensonga ezimu entalo ezimu tubeera batuufu naye olumu okubeera abatuufu kutumenya nnyo omuwendo gwe tusasulira gubeera munene nnyo okusinga okuwangulwa kwaffe omuwendo gwe tusasulira mu kubeera abatuufu guba munene nnyo okusinga okuwangulwa kwaffe kati mulimu ekiseera we kituuka nga okukkiriza obuwanguzi mu magezi agategeera ate oba owangudde okukkiriza okuwangulwa mu magezi amatuufu nga nabwo buwanguzi bwo si buli kuwangulwa nti oba owanguddwa at times gwe okuwininga kubeera kusinga okugeza omwana wo bw'ajja n'akuvuma n'akusukuma bw'osituka n'ofunye ebikondo omukube ne bw'omukuba n'omuteeka ku ttaka oba wawanguddwa dda n'omwana bw'akuvuma n'akusukuma n'akuteeka ku ttaka omuntu yenna ategeera togamba nga nti kansituke nkuyiwa ebinnyo
omusasulanga bukyayi bwakwesonyiwanga muzadde. Yeah. Nti okkiriza owangulwe naye osetinga precedent era okyogerera mu bategeera nti nze sisobola kulwanagana na mwana. The moment you fight you have lost. Nogamba kankuleke teri muzadde alwanaganye n'abaana n'amazaako. Omugezi agamba kankireke akiwabudde ne bwafa mudda nkukakasa amazima g'omuzadde tegeekweka. Era otuuka ekiseera owakiri ogenda ku ntaanaayi n'ogamba ye ensi embulidde ekituufu nasobya amagezi gazze. Kati gwe buli lw'omuwa platform ne mulwanagana oluzinga authenticity yo fiber yo ng'omuzadde oba otandise okugiryamu. Kyova olaba omuntu owensa oyinza okuyombagana naye n'akutunuulira kwati ng'akulaba okuddamu sigamba nti talina byakuddamu naye addamu ani ng'okuddamu kwo kumunaabuula kumumalira budde. Kaakati ne balooya abo balaba batuukamu ekiseera n'akutwala ewantu nga mulimu w'olina okugamba wano tusobola okwogera tusobola okufuna engeri gye tukimala nga tekinnaba kuba. Ebiseera ebisinga tebaggula nnyo avenues ezo. N'akuteeka mu kintu abo abantu bw'omuwa ssente nga mugenda mu musango akusalira obukadde nga 10 bw'omala obbomowa bw'agwoleza emyezi 6 musango gugenda myaka 2 oba ofuuse musumbuyi omumalako emirembe buli kaseera aba alinayo court hearing w'omugambidde nti neyammwe atte emirimu gye ogute kukyalimu ebyekisi otegedde era ogenda okulanga atandise kukusukumira ba junior council mugende mulabe kati alina omulala ogwaka. Kati ebiseera ebisinga bw'obanga tonnaba kweteeka mu ntatta yonna sooka otunule nnina nsobola n'engeri gyenjeewala ebiseera ebimu okwewala kubeera kulungi okusinga okazinaayaka. Kati abantu abamu batambuza ebintu tebabiteekamu nnyo magezi babiteekamu emotions. Nze waliwo omwami gwe nasisinkanako e Boston eyo baali bamubbye ettaka in fact ne mukuligula omuntu eyalirimu yali muntu we mulirwana naye we baali mubba yansanga ntudde nali mu McDonald's mukwano gwange Johnson yali antutte kulya mmere ng'ambulira nti ngula amataka bwe yakyuka bw'ati n'alaba ng'alabye omuzimu. Omanyi okubanga oli mu situation bakubbye ozo owuzuuma bakubbye n'olaba omuntu bulijjo gwoga nti oba ndi mugulako ettaka nga tomanyi nti alina ku America. Naye tutuwana nga agibakalwa ne mugaa nti ne twogerezeganya bwe twayogerezeganya n'aŋŋamba nkubuulire Haji abasajja banzibye kino bwekiti ne bwekiti muwala wange yakiriko tugenda kola kino olwo yatugenda ne mubuuza ettaka liri abadde lya ssente mmeka n'aŋŋamba lyali mu miliyoni aga 5 ne mugamba zaali miliyoni 5 ne mugamba muwala wo wa myaka emeka n'agimbuulira yakwasaganye ne balooya ndi ne mugamba musobola kutegeeragana mutya ne bali abatutte basobola ababbye kuba bateeka waawe embera eva omuntu takutwala nti akubbye kibeera legiti awabeera wamuwawaabidde asobola kuzzaako mmeka kuzibaddewo ne mugamba otowooza omusango wogulimu okusigira nga toliiyo buli muntu gw'osigira ekintu ekitali kikye tasobola kutwala buvunaanyizibwa busukka mwaka ago magezi tafuna bulumi ekiddako oli mwana muto mwana muwala talina komandi eyo tasobola kwesibanga ku looya era looya mpozi alikikola nga akawala kataakaagala bw'aba akikolera kitaawe bino njagala obimanyi ne muga kati mulimu ebintu ng'olina kubireka akasanga ak'emiliyoni 5 ku ttaka ng'oli bweru ogenda kawoza okamalirize nga kakulumiza stress emyaka giutambuddeko oli ku probability whether okasinga oba nedda ng'otaddemu n'endala 8 okamalirize ne bw'okalaba okateese mwana ogenda kumaliza nga wasevinga mmeka wasevinga 10 mental health nga togikoze eki togyete togibazeemu mu kye nategedde wano e Uganda omubbi aba akubba
ala akupulaningira akutunula mu maaso oli n'omulabira ddala nga nnyonnyola ekintu noga kakati nga mugumu nga lwazi kakati naabo nabo kiyinza okutuuka ku wano ekyo tegiwozeka. Abantu batandike nnyo okusiba obuseŋŋenge, abantu bazimbe ku bikomera, bw'omala okubizimba abantu basibe kaviyeti. Ndiguze sina kye ngenda kulikoza ka kaviyeti kammeka funa ali omwana akakuteekere ku mitwalo 15 bakasibeko. Omuntu agenda okutandika okunoonya ku ttaka nga kwekali bukaviyeti bwangu nnyo okucekinga kwekali oba ate kaviyeti tevaako nga gwagisibyeko interested party nga tebakusootinze out. Ettaka lyoba osobola okugenda ng'olikola ki ng'olikuuma bwotyo, naye kali bakajjukire nnyo ak'okugula mu estate kabeera kyekaamakulu kuba mubeerawo abantu bangi. Buli omu nga yajja yava wuwe kati ettaka buli omu amanya wuwe wayita. Kakati Agibakalwa ettaka lyaguza gwe kati ogenda kugamba nze Agibakalwa nze ngambe naguza batte nze nguzizza n'oli kati gwaze obuzi wano ogenda kugamba nti ani alikuwa. Obeerako protection gy'oba totegedde gwe ng'omuntu. Ekirala kubaako na muntu wano e Kampala asobola okukulwanirira ddala ebituufu. Nze mukulu batte olaba eri ettaka eryabaddeko enkoziirano twabadde n'ebyapa twabimaliriza dda naye nga bannannyini nsoose ne mbagamba mulindeeko. Abantu okuba nga baategeera Haaji omwana mulina wano bamuyita Ivan ali Canada yampeereza message n'angamba Haaji ekintu ky'ettaka bwe kiba kiganye kiveeko. Okitegeera bwe kiba kiganye kola ki kiveeko bw'oba okivaako ezange nze kulekedde. Mulimu abantu abategeera nti omusajja gwenguzeeko gwenguzeeko yoyo mutuufu. Kati mulimu abantu abatambulira mu ngeri y'okubba wano e Kampala nze nagamba si muntu si mpapula kuba empapula nzirabyeko kati ndabye ne ku Fojjale bwafaanana ozirabe nga tezirina makulu wano e Uganda. Nkubuulireko ekintu kimu, ani gwokola naye bizinesi ani gwokola naye bizinesi kyekigambo ekikulu ekisooka. Nze nina omwami gwe nakolagananko naye wano nga nakakola real estate ndowooza yangulako ebintu nga 2 ebyaggwako yatandikanga okumpa ssente nga tetulina nawe tuwandiika. Yali musajja mugagga nga tafaayo era bw'ati naako okutuuka mumaliza n'agamba tuwandiike muuko wano okuzingako nga ngendo muzo yategeera muntu nga naye ne bwemba nina ki bw'aba alina kyanoonya nga ajja wange yategeera muntu kyova olaba abantu tebamanyi bunene buli mu bwesigwa. Abantu tebamanyi bunene buli mu branding. Oli gwe bagamba nti omanyi abantu nga bakugaanira mulimu abantu abajja ne baga Haaji Bakalwa ekyo tasobola ekyo tekisoboka. Ekyo ekintu kya muwendo nnyo bw'obanga otegeera tokizannyirako. Mukama bw'akikuwa kuba si buli muntu nti akikola ki akifuna. Kasita obanga osobola okugira bwoli oli n'akugaanya naga oyo muveeko ekyo takisobola. Tolowooza nti ekyo kintu kya bulijjo era omuntu yenna agezaako kizannyirako mukubbe mu kumutta busi kuba eyo bizinesi etandikirwako. Nze olowooza kaakati wano bantu bameka mukulu batte olowooza abagezezaako okunkuba mu bizinesi. Leero we tubadde tuyingira wano olina gw'olabye atandise n'okukola vidiyo agambye nti nze kaakati ngenda ebweru nentandika okuba alina ebyama byo fayiro nga mawube bw'abeera alina fayiro naye nga kasookedde nga ntandika kukola myaka 5 be natandikirako tewali kyali kibatuuseeko. Naye olw'ensonga nti society gye tutambuliramu tefumiitiriza era abaako abali mu kaliba y'amagezi ge ababitegeera bwe batyo ne babikkiririza bakyakkiriza mu mmesa ereeta ssente kula erinnya ofune ssente kula erinnya ayo amagezi gaabwe nga gaawe gaakoma tegaakula emibiri gyakula naye nga amagezi tegakola ki tegaavaawo gaasenvulirawo. Kati olaba eno yonna abaakulemeddwa kati baakitandise politiko ono tumukoze tutya
agize bwati kakati aleeta profile tukoze bino byonna ebya business babigezezaako bagamba gomanyi kyekitegeeza waliwo enagenza awo esekiwunga nawe in fact nagiweereza omwami omukyala bamuyita Saala Usaala ono waffe ne nani ne Jamiru ali eyo Canada omusajja yabadde atunda poloti nga baagala tutandika okukolagana nampereza message tusaba otuyambeko okututundira ettaka lino nanteekeramu nti 5 ku 10 agitunda $9.5 nenjiweereza Saala nembibaweereza nawe weziri nga ziringa wetuwe nomala baguza ettaka eryangolooza nalitunda mmeka wennyini awo nditunda $5 mwezi 5 kati mbibasomesa nembagamba ndowooza olabye lwaki tewali wanaasobola kunkuba lwansonga nti nze I understand the law of average oli ayinza okulaba Haji Bakaluba bannange kati yakoze bwati eryo ettaka eryo lyaba lyetwabadde tugira eryawo abaana balitwalidde ku $6,500 naye zonna eziddakawo za 89 kakati bagenda okugezaako okunnwana naye ng'omuntu ndindako ettaka lyaffe yalituwadde ekyapa kyaffe yakituwadde ate we twagenza okunoonyaawo sente ze yatuguzizaawo si ye zaazo kati nambazi zange zigenda zikula kyekisumbuwa abantu kati kyova olaba basigala bagamba nti nno obugagga mukisa obugagga connection ne batamanya nti nno obugagga bulimu ddala okusoma n'okutegeera nimu obwongo nina ebyange byenkola nga si by'abantu ba bulijjo naye ku namba ze nnina n'abantu bennina naali badde ngamba yesu wano batundawo 9 nze ngenda okutunda lwaki obanze kannyongeremu kuba olwedde bantegeera ate n'abasinga kati nga weebuuza ekisajja lwaki kikola lwaki kiremeddewo ani akusomesa tuba tusomanga mulimu byabufuzi tuba tusomanga mutambuza fitina kati kyova ogamba olina wagamba nti tubasomesa bayige engeri gye batambuzaamu ebintu ne gye bakolamu emirimu ng'agamba nedda n'abantu ne woona basomesa tekijja kukola mulimu ebitandikirwako nsobola ntya okukolagana naawe ne bwe mba nina bizinesi kuba ebisinga bizinesi zijjira mu byama nga nkulaba osiiba ku mikutu ng'oyasama eyabadde mukwano gwo ng'ate ejjo wamwefuulidde gw'okimanyi ebimu ku biraga ensa y'omuntu nze naawe batte kubaawo nga tukolagana nga tuli bamukwano ne tutuuka ekiseera ne tufuna ekitwawula ne ŋŋenda ne mmanya nga waliwo ayagala ekyama kyo kye wanteresa ne nkisirikira nga wolabira nti wano mwambula nenkisirikira tetukolagana sijja kukiwaayo mwakolera endagaano yali mukwano gwo era n'akwesiga n'ekyama kye naye kakati mutabukamu omuntu omulundi kyova byenakuulyako nti newayagala ne mukaagundi ogamba nfudde abadde mukwano osiba omwogerako wano nti awunya akamwa omanya nti oba oyasizza kati gwe tetoba nansa we nakikubuulira kyali kyama kitadde mu lujjudde kati wekibanga sitekyetaagisanga bujulisi ndi mu kkooti oba yasse muntu tambula ogende kyova olaba bateekawo akadinisa kali kemugenda ne mu convention box n'ogenda ne weenenya n'okola biki n'oyabulula emmeeme eyo senga omaze okubigamba omukulu oyo n'agenda ate n'abyogerera ewala fitina n'ogijja ku mutima oyokawo akabokisi gwe bamukkiriza okukyogera waawulira nti nno ddala neze wano munnange nze batte nasse Haji akoko kasuseemu ako genda ku polisi okitegeera naye munnange nagize bwe nti nayagala mukaagundi musajja kimusinze nagibba oli okwomukawo wesobola okukyusa lwaki tova ku bubbi omurehabilitating alina ekizibu kyakikubuulidde naye okiraba nga tekitta muntu mubaamuuko ebigwanidde kati mulimu abantu abatategeera bintu bifaananyewo ebityo ensa esigala nsa kitegeeza Haji ogamba omuntu atali ku Uganda atali ku ggwanga lye nti bw'obanga obuliddwa omuntu ow'ensa gw'okola naye kasente kobeera nako teweetantala waliwo abalina nga babakyusanga ngogambe nze nabadde ngula ettaka ngula nfuna ploti namba ne block namba
nempeereza omwana nakubulya amanya agaliko nakugamba tekuliko incumbrance ng'odduka kusasula sibe nkyakola kati bitegeere byonna genda kwerosa byonna mbadde mbikola naye mulimu checks ezirina okukolebwa waliyo ze genda olese simanyirize kadashi sheets genda okole biki omanyeeko ne ku history y'ettaka nga bwazatambula tukeko ku ground waliwo history ali mu fayiro ani yatunza ani era yaddaka atya amanamba g'essimu kwegali nga tonnaba kuteekamu ssente ziwera bw'obimaliriza ng'omaze okugula kyusa mangu sibako caveat obeere n'ekintu kyo naye tewabanga wakuwa amagezi nti togula mukulu batte ensi terina mwaganyo gw'abantu batya tekulinda omale okufuna omusajja omugumu tekiriyo kuva mu nsi lwe wazaalibwa warisikinga Mamo ya riskinga newe nyini kasita wafuluma wabweru warisikinga kufa kati ogenda nveyo nfanfe ne bitandika ate okumanya nti gye kuli okufa tekukugaana kukula nakubaako biki byokola lwakuba abantu bakungiriza nnyo batambuza nnyo kutya ne batambuliza abantu ne fitina in fact abantu aba fitina eje ndabazuddeko ku luno beteeka nnyo mu kigambo kuyamba kati njagala kano mukulu batte n'abanda babakawulye bulungi kabakke omuntu takusinikirangako amannyo ng'ofunye ekizibu atandike kujja nti akuwa magezi nga tonnabagga musaba takuwanga ggezi nga tonnabadde musaba ako kaba kamanyiira akasemba yekisookera ddala bw'owuliranga muka omusajja ng'alwanagana ne mukyala we yamukutte lwa bwenzi munno bw'abanga tannaba kukubira ssimu nti owange ebyange byayinoonese eno totwalayo bupale bw'okutandika mukubira gwe bannange oli bulungi tulina bye twawulidde wabiwulidde so what twawulidde ebyakutuuseeko onoonyezaako ku kyo yoyo omuntu owa fitina asooka ekimubeeramu mukyo aba ayagala kulakakase twategedde twabategedde omuntu bw'aba alina ekintu kye bwe kityo nga kyamulumye bw'oba ogwanidde ajja kukubira akasimu akugamba owange waliwo ekiganye naye abantu beefuula ddala abajinga gundi munnange ti I'm so sorry mbadde nkubidde ku checking are you okay ate tulina bino bye tubadde tuwulira bye tubadde obusubu biwulidde so what bwe mba mbadde nkwagala ojja obinyambe naali badde nkugamba fe vidiyo zaffe ze tuteekayo eyo zoolaba ezibeera nga zituvuma bazituweereza buli ddakiika naye ezitambula ezibeera ennungi tewali agikuweereza. Why do you spread the bad news? Kati nze onumirirwa kindi mwana wa nnyoko siya mutegeera abantu ali kuba le 15 abiri bewagamba anti kati nkubuulira abantu abasinga they are negatively wired wagenda okakuweereza nga alina yakamuweerezedde era bayogedde dda asose nakongera nga tanakongera bana ekibinyo kale kamukubireko munsi teri muntu ayagala bintu gwe bitambulira kakati kyova olaba buno bwe wajjaayo nga bukwata waliwo bwolaba ku ssimu aje bakalwa nze mbadde ngamba kakati teri muntu akuwa kugezi bannange magezi wali ekizibu ekibaguddeko kutandi olw'ensonga nti wazannyako ku video game kutandika kwagala kuwa pilot magezi bwe babuusa nnyonyi okuba Chuck Norris waliwo firimu gye nalabako ennyonyi oba gundi ye yagira yali pilot n'azirika oba yafa oba yakolaki omwana n'ajjambu n'atandika paka okulandinga nnyonyi lwakuba yali azannya video games z'ennyonyi kati abantu abasinga life bagirowooza nti bagiyita firimu era kyova wano bagenda ne bakutudongerako nti tofaayo mukama ajja kukusasula obulamu si firimu za Kinigeria nti ffenna tumanyi bwe ziggwa nti yakola ekibi kye bwalina okubeera ate Katonda tali emotional nti gwe kyogenda okukola okusaba kyali ku bulumi bwo kwagenda okusinzira
wala yeyinza okuba nga bw'ogambye ebimu oyinza okubeera nga ne Katonda wali agana egundi oli musiru nga yakoowadde agavaayo gwe abatambula nakuwa amagezi gasalawo gali amubinyeebwa nakugamba ngawadda kulaba ba tiktok abasiru vaayo leka bali batambule okanye Mukama Katonda ntutompulira kuwulira ku ze sala ze bateeka mu kasero bwe nakuwulira wakola ogenda kunzija kumulamwa kakati abantu abo bagenda ne batandika n'atandika okubuulira nagoya nogamba naye omanyi omulalu kizibu tategeera nti mulalu gwe omulamu gwaba omulalu era ye bwatunulira abalala alabira ddala abasiwaje kali bano nti bagenda mu restaurant eri kulya emmere eri wano yonna etudde yabwerere nabandika okulya nabagenda ne bagula mineral water kugina emyalo egiri wano ate Mukama Katonda amuwa obugabirizi bwe nti no immune system olw'ensonga nti buli kaseera ereeta bikyafu byerera abatakyalwala obugazi bwe bubeerawo buseozi buli kaseera bumuprotecting era abeerewo nga naye abantu nga basiru olaba kati basiiba nawakanga beebasi ekkuba eriri free omusanga mukasana mu ttuntu ng'akola ki naye kati mu bwongo bwe abaako byagamba naye nkola exercise naye mu sauna kati naye alina bya verifyinga mu bwongo bwe abiwulira nti kyekyo gamba kakati ngoye tebamanyi nti ono abeera designer mpozi nga designer okubanga n'aba designinga ku gundi wetuba tubalaba oli avaayo ng'ayambadde eryato tosangangako mukuba alyambala kati osanga naye yazirabakaga abantu baganya okusitayiringa up naye mu nsi ye baganya otegeera agezaako bategeeza nti mwe muli baki kati ne ku tiktok bwetu balina bagwedde eddalu kati obugubu eddalu bwabwe era balina abalalu ababakola ki babatambuliramu n'atandika okwogera n'omugamba wulira mukulu batte nsomesa nnyo abantu okutwala obuvunaanyizibwa ku bulamu bwabwe lwa nsonga nti abantu ba inheritinga njagala okano okawulize bulungi abantu ba inheritinga obulamu obutaali bwabwe bwe basikira obulamu obutali bwabwe bwe basikira obulamu obutaali bwabwe ne bafuna endowooza ezitaali zaabwe endowooza ezo ne bazikozesa okweteekako kye bayita mental limitation kati olw'ensonga nti tebakimanyi basikira endowooza z'abakadde baabwe tebazikweshoningangako mwe bakya operatingira naye tebakimanya bazimplementing wowe zitakyakolera naye bw'obawulira nga balowooza nga babyogerako owulira ddala abantu aboogera ebyamagezi ebyayitako edda ne batuula ku makya ebyamagezi ebikadde mu nsi empya bali ku bikadde naye ng'ate baagala ebiriwo ku ddakiika eno kati olina omusanga ng'alamentinga kino kigenda kubeera bwe kiti n'omutunula n'ogamba obulamu bwaffe twagala nnyo okubeera ewantu ewali seefu twagala nnyo okubeera mu kintu kyetumanyidde kyekya bulijjo kati oli ng'atandika ng'agamba Haji Bakaluba yakoze kino bw'ati Haji Bakaluba yakoze kino bw'ati first of all nze omuntu atalina kyendi oba kyenjagala kubeera talina grounds zimbuulira kikyakkola atakola ki atalina kyendi oba kikyenjagala kubeera tolina rights zimbuulira kikyenina kukola atali kyoli oba atali kikyenjagala kubeera talina rights zikunyonyola talina kyanyonyola ebintu ebisinga bifaanana ng'ebituufu okusinziira ku bwongo bwaffe ababikwata n'ababinyumya mukulu batte nyinza okukweka byonna bye nnina okutuuka lw'olisanga omuntu eyali abaddeko in governance n'akunyonyola the difference between government and the state n'akubuulira nti kino bwe kiba kikwagala ne bw'oba oyagala nnyo it's not about the law it's about who wants you
kyena solvinze si buli muntu nti neyabadde asobola okisolvinga ekyantuuseeko ku ttaka but at times it is who otuuka no bagamba nti n'omusango gwe bagenda kuguwuliriza mu myezi 6 waliwo omuntu ateekayo omusango gwe ne baguwuliriza mu wiiki emu oba mu nnaku neguvaayo waliwo bwe baba bakwata omuntu okumu extraditinga okumujja mu nsi eno okumuteeka mu ndala waliwo amateeka agakolebwa okumujjayo mpuliriza bulungi genda olabe process eyaleeta wano Kizza Besigye ojja kutandika okufunamu nkuzaayo genda otunuulire omusajja Bin Laden yamutta olunaku olwo Obama yalina olukunga dina gye balya n'abamawulire yavaayo n'agenda n'azanya bulungi akazannyo kaawo naye ng'olunaku olwo Thunderbolt yali yamin njerabidde we bagiyita nga bagenda okukuba Bin Laden akaka Bin Laden nzijukira nakabanyumizaako wano engeri gye bamukwata gy'ataalina amasimu mugundi ye ne ba verifying nti omusajja ono alabika ali muno kuba yafulumangako okwota kasana satellite netandika okumufuna ne bagenda awo ne basukumayo okwo okugemesa abaana nga baagala ku extractinga DNA okutuuka we baafunamu kwakabalaga nti abantu abavaamu awo ka DNA waliwo akasaayi abasajja abo bwe baakola olukwa olugenda okuba Bin Laden baasituka helikopita zaabwe zaalimu tekinologiya yayingira Pakistan nga mu airspace tebabalaba ne bagenda ne bakuba Bin Laden ne bavaayo n'omulambo gwe ne bagufulumya naye ne we baakuba baali baliraanye base ya Pakistan ey'amagye abange nkubuuza kiki ekyabatuukako byonna bye baakola tebyali mu mateeka bali mu kooti yaabwe Benjamin Netanyahu olwaleero aliko kye bakuntumi ekya ICC tatambula bulungi asazeeko ensi namba atugumbula ne bannamawulire abatta balaba kyekyatuukawo ne Basiri wana ekibaluwa kyamuyitako nga najja n'agenda Jeria n'addayo kati ekiri egundi baali bamukutte byonna byaliko tabikola ne mu America atambula ne mawulire n'ayogera gwe genda wano otta abantu 100 oba 200 emirambo giyiikaawo ojja kulaba 100 ekyabantu uteekaawo okuba amasasi nga bw'obalaba kubayo omu batandika obiteeka mu mawulire olyokolaba aba UN we boogera gundi wagira bw'ati the world is about who said what. Your word does not carry any weight. It is who says it. What is the power behind it? What is the power behind it? Wakole ya Kim Jong-un neko jawo ya musalako ensingo muganda we brother we yamutira ku kisaawe yamusukumira obuwala bwamusanga awo ne bumuteekako akatambala yasika nagati yamukulembeze nagaba nange yakanyanga kuwogga naboola baabano bagenda kunzerere yatula butuuza awo n'agenda tebaafuluma ani yabakwatako Bush bwe yagenda ne Blair ne bagamba nti no Saddam alina ebyokulwanisa ne basituka bagenda kuba Saddam lwabiki byakulwanisa ebyokulwanisa tebyaliyo ne bakyusa oluyimba waliwo yabagambako nti tusigale ku mulamo gw'abatwala mutubuulire kuba abantu bafudde miliyoni namba otugenda guwoza tutya tebagenda. The world is about power. Kakati nze kyenfuba okugamba abantu nti mbayigiriza kwetooloolerako maanyi okusinga gwe okulwana okugamba that I'm right. Omuntu alina ssente asobola okutwala mu kkooti n'akuwoza omusango ogw'ekivandulo n'akusinga gw'oleeta evidence yamanyi ekyokukola gye kigwera kigenda kuggwa nga akututte amanyi ojja gama lya mu campaign okole bwoti yagambe returning officer ne gondi ne bondi kuba amanyi amanyi we kuggwera. That's where the power is. Amanyi we kuggwa. Yes, it's not about being right. And power is not taken on a free platter, on a silver platter. Ogenda kulwana okukifuna. Kakati
abagagga bamentalinga abaana baabwe how to lead, kukwata abantu balala babakolera ebirala, ate abaavu bayigiriza abaana baabwe kukola. Yenjawulo kukozesa balala abanaku bayigiriza abaana kulafuubana toba nnyo. Kati kyova olaba ne betukyasomesa olwaliro mukyalimu abagamba aji byonna bituga wano nga tukola wano ani akugenda nti tokola, era ani akulimba nti okukola kwe kusasula. Obukola nnyo si bugagga. Akazannyo kakyukamu, kati nkusomesa akazannyo kali luddawa ak'obwongo kubita emboozi. Akazannyo kali luddawa. Kakati nze Yasiini nkeera ku makya nenzija wano nenyimirira nenjogera byenjogera wano. Bwe twatuuse wabadde owulira omusango gwaffe gwabadde gutandika, wabaddeyo komishona gye yabadde ayogira, buli omu yabadde amukubira ng'amugamba omusango gw'Abakaluba mugujjawo ddi, bino lwaki tebivaawo, lwaki temubimaliriza mangu. Nga n'akwata ku fayiro yange aba ku bunkenke bwati, nina power ki? The power is being articulating nga njogera. Nembeera mu camera, that is where my power that's where I derived my powers. Kati ate omujega ayagala jja kugambe nti ekyo tolina kikola ki kukikola. Nogala bimboona y'omutwe. Ministry of Lands yampandiikidde. PS yampandiikidde nga mpita kugenda kwogera eri abalands nga 26 September. Email saagisoma ne bwe nayogedde nabo gundi bagindeetedde n'ako Cafe Javas. Now what qualifies okubanga nze njogera nabo? Nga ogenda okubannyonnyola. Nze ngenda okubannyonnyola. Mbe nga nsobola okwogera kiki ekinteekaawo? Powers. Kumanya power yoweeri. Kati abantu tebazuulanga amaanyi gaabwe gali luddawa. Kyova olaba bamanyira okutambula mu buyinike. Era oli bw'afuna twemalire watali maanyi. Buli omu afuna amukaabirako nga bakaaba. Munnange era sikkiriza. Nti bwe kityo. Teri akuuma likodi y'abagagga baayavuwala nga mwavu. Allahu akbar walillahi alhamdu. Omwavu akumaliko y'abagagga abayavuwala abamanyi kuba bamukakanye emmeeme kidda walime tewalabanga obumotoka nga butambuza emigaati baakomawa, oli akasiiwuukira yakomawa, bw'owulira wagundi wava munno yakomawa. Mubuuze tubulire yakomawa ki ekyabaawo. Stop lamenting, mbuulire ekituufu. Alina bwino. Mbuulira. Lekerawo tubuulira amanya. Lekerawo nkwegayiridde. Tuweeyo ogu. Gwako Ssembuule yekka. Tandika gamba Ssembuule kiki ekyabaawo. Leta bwino. Lekerawo okukakaatirira ku by'okumabbali, kukalakata to instill fear. Buli yafa negundi yafa bw'aba yafa tukole ki? Ani agati alina kufa. Ye ntite alina kufa. Ssembuule namulaba nako ku mawulire ng'ayogera nti gavumenti ebairinze out abantu bonna abalala. Eganya omubairinga out ng'akyogera mu kamera nti mabanja. Atubulira olunaku omukungu wa gavumenti lwe yajja n'amugawo waaye yatugende mu bbanka. Sigenda jangu Ssembuule mujinga wazange nti nako kakati aganye naye omanyi Ssembuule mumusikumira akawala kagende kamulimbe Ssembuule akkirize. Kyaliwo ddi? Lwaki mukwata obutamanyi olw'ensonga nti mwayiga okkuba ebigambo? Mukwatire ddala abajinga mwongere obbajinga waza. Kidda walime we yakolera emigaati wano ng'abantu abakola emigaati balinga basatu. Gwe olwaliro bw'okeera ku makya n'oyogera ku hot loaf tip top abantu bibangwira. Lwaki ntake nga atalye katofaali kantaka anaalya ku ki? Aba olya ki? Kiki ekibeerawo wakati awo? Competition yeeyongera.
kakati supply bwebeere nnyingi ekwata n'etandika okugyawo demand olina okusalaga akakolwa nga tinfulumye olwaleero abaawumeme bwe bakusalako amasannyalaze oli ne bw'aba ayogedde ekigambo ekifaanana kitya ogenda genda weenenye ogenda genda ojabo banne munsalireko munsalire ki ekireeta ekyo monopole be balina buli kimu tewaliwo masannyalaze alternative teri mulala njawo mmeme nga ngenda bakalubampe nze nali nga gugundi nga British Gas yatubuukalako ebungereza bukampani ne butandika okujjaawo buli ogenda okulaba nga batandika okusalaasala gwe tewalabako wano serotero nga yakajja bayitabo promotion wano serotero ng'oteekako obuteesi bwekadakadde kikakyukyukyu nga kageze ne bakola ssente mu bisimu ebinene ebiki nga naye tewaliwo muntu mulala yenna buli lw'obeera ng'akazanyo gwakalina tolina kirala ky'osigaliza okugyako okugenda waggulu ebyo abalina amagezi babitegeera mangu genda otunulye Mike Jackson we baayimbira ennyimba zaabwe Fine and Well zaali nnungi naye zaabeerako nga muwuliriza oluyimba lwa Mike Jackson kati ffe twalina nga baleeta Thriller nga tugiraba ne tugiwola ab'omulirwano ne batuwolayo firimu ya Chuck Norris eya Chuck Norris bali betuwoze ne bafuna bali bagiwa abajetiri ne badda wano ng'abazanyi tulinanga bana n'olaba Rembo n'okola n'olwali tukyabijjukira bavandame lwaki tukyabijjukira baali batono baali batono Rembo n'olwaleero akyaliyo teri muyimbi agenda kuyimba nga Mike Jackson tasobola kubeerawo n'abeerawo bbanga lyonna ensi tekyaddamu kulaba Amini Zimbabwe tekyaddamu kulaba Mugabe tetukyawuliza nnyimba za 18 South Africa tekyaddamu kulaba Mandela Zaire tekyaddamu kulaba Mobutu bankome nkuluma yes ebintu byakyuka ne Uganda teriddamu kulaba Museveni tewali aliddamu tufuga myaka nga gye bakoze eki kati ebintu bigenda bikyuka kati abantu badda mu biro n'ebiseera ne batabitegeera ebyayita ne babireeta kati onyumya Kiddawalime eyakola emigaati ng'abagikola bubeekeri buliwo busatu buna abagendanga Dubai baalinga bagagga nnyo kuno nga bagenda basatu bana okuli omuntu nti yasubudde Dubai abaana bagendayo ku weekend kaakati ebintu bikyuka system weba ekyuse tosobola kulamentinga nti lwaki post office tekyakola ng'ate dda byakolanga ekipya kimaking ekikadde omusungu akiyita obsolete ekipya kitta ekikadde automatically naye yali yasigalawo ng'akyakola ne batandika obutagigula lwansonga nti no waba wali olyawo abala ne baleeta omugaati bagenda ogulyako nga kasukaali kanoze natwamu n'ebibala ne bateekamu olyowoomerwa jjajja kyava agamba akalike mbadde mugula musooke mukawummuzeemuko muleete kano gavumenti teyamulumba tuweeyo lumu lwe yamulumba ekyaddamu ng'emisolo gimulema okukola ki returns naye olumu yalwawo okubalansinga okumanya nti no income tekyakola ki tekyawera oba teyafuna bunnyonnyovu kubateekayo and so business negenda certain things are just plain byo weebiri tobawulirangako bannannyini nga babyogera naye bano abali kuno kungulu be baagala olw'ensonga nti no balina fear factor analysts ani ata wano omusajja Kasiwukira yafa nga talina mabanja be bagagga abaakola ssente nga balina ssente nga tebalina mabanja kati oli bw'omuwulira ng'amuwa example nga omuntu yafanga mwavu oba omugamba gwe osula mu mpuku ki etatuuka mawulire ate n'ojja mu bantu n'otandika okwogera lwaki oleesa obusiru bwo mu bantu yalina mitawaana gye era gye twaggwera tumanyi n'enfaayo ebiki byonna ebyabeerawo we byabeerawo family issues ebigenda musajja Sebaana alwadde abaddewaawo ti gavumenti yamutwalira obutwa bwa kansa bannange abaana ne babeera mu kutya ne babeera mu buyinike kakati nze nkutwala naguze ettaka eryabaddeko ekyapa ekyo baakirese nga baakikola omwaka ogwaggwa ng'ennaku z'omwezi 24 August 24 bali ne bakitegeka nga bamanyire kye bagenda okukola n'ettaka ne baliteekako ne kibeerako maama
gavumenti ng'era enoonya agibakaluba kwegamba nensituka nenva ewange nenvuga nakunoonya neŋŋenda ettaka naliguza emyezi 3 eriwedde nengula we baategeka okuva omwaka ogukoze eki ogwedde neŋŋendayo voluntarire nensalawo nti ŋŋenda kugula bafudde akubuzaabuza akusomera yakusomera omuzannyo bambi netutandika nerukoya neŋŋenda nga yo gavumenti eri awo ekoze ngekweka enneenya tumukutte omuganda era omusiraamu omuganda era omusiraamu tumukutte. Do you know what they call a state? Bweraba agibakalwa bwebe eyagala okumanya sente zennina, it doesn't take a day. Lwakuba abantu information ebatuukako mu mpola kutegeera kwabwe kole leave alone the law. Kuba abantu baga etteekateeka likugamba okufuna ko register ya Haji Bakaluba genda mu kooti genda okole bwoti. When you understand the state ojja kubunira giteetaaga kintu kyonna teyeetaaga leeta ne babana baagala okulya emboozi yange ekire ey'omukwano bajja giwulira sajja lino tulirabira eno libeera kuliritta akaloboozi kakati ngolejja ndi mugezi nnyo agenda nenjira nga lekawo olukomera akugira state ememalako mirembe wale tubyawula na gavumenti kati egende bayite wano era bayita wano olwensonga nti wekweka nnyo temanya nti kino ekizimbe kyabakalwa ekitudde ku poloti eriko ekyapa ekiri mumanya gange owandiika nako ekigambo eriko biiru z'amasannyalaze n'amazzi byonna nga biri mumanyago beerimbika bakukozesa bw'oba ojja wano waliwo Jamiru wa junction mall ng'ojja Umaro Katongola alina UK Kansanga alina wana US mall egundi zonna nga bwoziranga bwe zitambula baganda ate era basiraamu wakawulira ameka abafa naye omuntu akukwata n'akuteeka mu mbeera n'akulowoozesa. Nze nkugambye ebyobugagga byennina tebisobola kubuuka poloti 3 okuva wano nti ebyokwata ebyo n'okwata n'ebyamulirwana sisobola kutuuka eri waggulu. Uganda yenkana bunene ki okubanga gavumenti egenda kubanga etunuulidde nze. The only reason as to why they will come for you is when you threaten them. When you threaten them. Nze ndabye abantu be bakwata ogenda okumuzuula ng'era alina akantu alinamuuka akantu nabe yakubiranga essimu alina era ogenda okunyiganyiganga kawaliwo ekiriwo mulimu kati n'abakola ebyeffitina oli n'atwazayo munne naye era okulonyeza kwe kuggwera nga bagamba nti wadde fitina tulikoleddeko emyaka 5 tosobola kuthereteninga muntu asobola kgenda n'akuba ssente ne bazireetera mu paleti ne muzeekangira ku kisaawe ne zigenda ne ziba olina mmeka ezikusuza teweebase kyova olaba osoma bino n'obimala n'ofuna abasajja abakusomesa how the world is moving bw'olina okwenyega mu nsi otambule nayo n'ogaana olw'ensonga nti waliwo abaakukwata ne bakuteeka mu fiya nti tekisoboka kundi gyaboti bajja kulengera abasajja abo babi nnyo. Mukama naye agamba kale giruubiraawo ensi ye gireetambula ate bw'oba babikkiriza babirabira ddala nga bituufu. Gw'oli nga yakubuulidde muka kitaawo obubi bwe obumulimu ne bwakuleetera kasowaani ka mmere bwe kati olaba butwanga bwe bujja era ogenda okujja bw'ati ejjo byo byonna olabira ddala olabamu akaddugavu ate bw'oddayo ogenda okulaba omutima nga gudduukirira mmere oyamunembiraawo era mukwano gwange sheekaaluka mu twagenze twabaddeyo mu lumbe bwe yavuddewo yagenze awaka n'afunamu obuzibuzibu awo n'azirika. Naye bwe nabaddeyo mu kyalo nga nva nabadde n'omukolo omulala gwenzirukako saalidde emmere nga tugende tolya mmere tugende naye bwe yazze engulu bw'ati ng'ali mu ddwaliro
yagala kimu omusajja yaŋŋambe siri emmere kyeyasooke lwansonga nti nno fiyeeri yamubaddeko bayinza okuba bampadde obuto naye ngaebyamututeo byabadde biki byabadde birala kati abantu batambulidde mu bulamu obwo nze nkubulye mukulu batembedde ku social media muno ekintu kyenneewaza mu byonna sivuma muntu era oli fiti naye musukako bususi naga kati haji kamulungu naye omuteekawo n'omugambo ojja kubeerawo otuuka ogende kubanga tosobola kubeera ojja kunyambala omala onyambulule kubanga muto emmeme ye ekimanyi siina kyenkulinako nze bonna babaddewo omusajja oyo agira bwati tugenda mwabya tugenda kukola kino babuuza lwaki mujja n'amawulire agatannaggwaayo bakuŋŋaanya by'amaanyi nzaani nga ndi munene nnyo kubanga tebabiwezanga kati owulira oli omujega magulu 12 bagire tebagiteeke mu kibuga wano kyonna kyanaamirire batandike okusoma kyonna kyanaamirire balyoke batandike nze mu bintu byemmanyi nsiku ate nzikiza ebyama mu bintu byemmanyi wallahi mukulu batte mukama katonda bw'aba agaba nze nzikiriza nti acekinga mitima gy'abantu era abantu abamu babonaabona lwa mitima gyabwe emibi mubalaba kuno nga bakola ebintu ebirabikanga abantu balamu naye nga munda efitina engefubitizi byonna ebibatuddemu mukama katonda ye asobola obbiraba n'abonaabona obulamu bwe bwonna ne buggwawo gwe n'olaba omuntu asaana okubanga agwa talina gy'alaga ng'aliko obukuumi bwa mukama katonda bw'otasobola kutegeera kubanga mukama katonda acekinga nniya z'abantu atunula muli mu mutima gwa muntu n'agamba omusajja oyo talina mutawaana kyova olaba omusango olinga abogguka ne bagamba yali baddeawo bwatyo nga mukama katonda amuwa ayinza okuba nga talina njogera naye ng'omutima gwe gwakisa mwayinza okuba nga teyabawadde naye nga wano yabaddewo nga yabulidde n'akanamba nti nno kagaba ssente Palestine abaana abato bafa n'akaweereza nga tewalina muntu yenna amanyi ng'enkolagana ye eri wakati ng'obugabirizi bwe n'obukuumi bwe tusobola kubutegeera kati mwe abakola ebyammwe bino mulimbika mu bantu mubunnyonnyola mukama katonda asobola okubalabamu bangi nnyo tubalabye wano we bagira bakola emirimu egy'ettendo biki naye nga bwe baddeyo ekiro bwe babadde ewaabwe akawungeezi bayita kuba kaabendi naye nebooza ne baanika mu ttaka nga mukama katonda agamba kyoyogera si kyoli kyoyogera si kyoli kakati nze omuntu ng'obuntu tammenyanga endagaano y'obulamu bwange n'okutegeera ekisa kyange kuli wakati wange na mutonzi wange kati abantu mukulu batte tebakumenyanga tebakwemazanga abantu bakyazunga na duniya kyova olaba nze ebyange byenkola mbikolanga nze buli muntu yenna ewantu w'oba obeera noonya pawayo abantu we babeera babagagezaako buli muntu ayagala kuteeka mu safe zone kati gwe abantu beebuuze bagamba kale Mwami Museveni tayagala kufuga abantu ba ssente bonakyuli ayagala abantu abatalina ssente weebuuze lwaki akikola bw'atyo bwe kiba kale let us assume it's a fact omuntu amanyi nti nno before you can gain political power kubanga political power eri ultimate you first have to gain economic power and you cannot gain economic power with ignorance and so ebyokusoma kwammwe that is wakuleeta n'akuwa popular belief nti nno tekisoboka and therefore obwongo bwo bwennyini mu butategeera bwe butandika okkuba nti agibakaluba ne bwajja nga wammwe bw'aba alina ssente you never see him as one of you gwe mwennyini mmwe abatandika omumurejectinga without evidence si waffe oyo nabagamba dda akolagana weebale abayinike ne ndowooza okitegedde kati abayinike ne mwekuŋŋaanya kwegaya kyammwe ne kibanga kyabaavu bokka
kibiina ky'abanako omanye ebintu ebimu biri strategical. Nina aka business ke nali nsomako ejjuuzi nga kakubuulya the difference between planning and being strategical. Strategy and plan bifaanagananga ebyeriraanye owuliranga byebimu naye byanjawulo. Mukulu Kizza Besigye wenigomulya yali ayogera n'agamba nti mukulu Museveni okumusobola kizibu he is strategical. Akuzimba n'akutema n'akwata eri abadde ajabwa ati n'addayo n'asoma 48 power laws of power, how to use a frenemy, n'aleeta omulabe we n'amukozesa ng'akimanyi nti n'omulabe we bw'omusembeza abeera very loyal. bw'osembeza omulabe we abalina okyokuprovinga siri mubi nga bw'okirowooza era yajja mangu yakuwa mangu olugambo. Babadde bakola bwe bati kuba akimanyi nti olina akali nti alina okulaga nti amunaye yolowooza si byenize ni mutukuvu okumanya ni mutukuvu n'olugambo nduleeta kati strategy ye ne buli lwamala okulonda ng'alondayo abakyala abadde ab'amaanyi abagudde jangu kati gwe ng'otandika kulowooza naye babadde teboogera nnyo era babadde tebavuma babaddemu nabosa mukyala gundi nga muyingirawo kaakati strategy abali eri nga batandika obutavuma kwabamanyi akaddako bano bayinza okuneefulya ne batampa naye ate senga neeyisanga gundi nsobola okuyitawo sigamba nti abadde ayagala saavisi zaabwe. It is strategical. Kati ebyo bya buziba nnyo okutegeera kwabyo kubeera kuzibu ogenda okulaba nga abalala bateeminze. eno nga tukantu akigundi yatuvuddemu abantu abamu tebabeera we babadde lwakuba babeera bagezi ebyaddala baba balowooza sibu kati buli kimu mukikozesa emotions. olowoozaako ddi okitegeera olowoozaako ddi bayibuli yakyogera nti nno omukazi omusiru yennyini yeemenyera amaka ge obusungu okulowolereza okukola ki ayinza okubeerawo n'atondawo olutalo nga teruliiwo n'alumanifestinga ne lubeererawo ddala lwampaka lwa nsonga nti no yagaana okutebenkeza obwongo bwe. Okitegeera kyengezaako okugamba yagaana okukola ki okutebenkeza obwongo buli omu mulabe kino kigenda kuba kati kyova olaba okwetooloolerwako nnyo abantu abatalowooza bw'olwennyo nabo batandika okwonoona batandika okukumenya ate abantu balwawo ekyo okukitegeera kaakati economic power ekulemye. How are you going to gain political power which is ultimate? How? kaba kaganye buli whoever is powerful becomes your enemy for no reason lamenting buli kaseera bino okubawo akatundutundu akafuga ensi eno k'abantu batono. Obama yakyogera yagamba yamala kutuuka mu bwa president n'amanya nti no president si yasalawo obeerawo ng'obeera ceremonial waliyo abasajja abali emabega abali mu reserve bank abakola ki basalawo ebisembayo. You never even get to see them, people who have real power. You never get to see them. Mlaba omukisaatisaati awo ne bajja ne bamaliriza ensonga ne bagamba kyo okusinziira ku ssente bwe ziti kaakati tujja kuba America tugenza okutunamu bigenda bituggwako nnyo. Diamond gwe twali tujja egindi naye twawulira ekonga eyo gyali kaakati mu strategizinge mu bikole mu myaka 10 tujja kuba tumuzza Congo nti kale nga batandika okukola enguudo e Congo 5 years prior nga bayingira nga bajja ba studying administration yammwe nga balaba engeri gye ba befriending abantu way in advance. That is being strategical.
with a plan. So the strategy will help the plan to go through. Forever to jana plan. Plan etaina strategy. Ezaffe ziba. Nkugambye but neta itamno ya plan endala. Abane plan epaka ku. Paka kuzedi. Afate zidawo kutuuka mukulu batte bw'osanga ng'omuntu ng'alina kyakola ng'okirabira ddala kya muzinzi, trust me, aba alina ku magezi. Lwakuba abantu balwawo okukkiriza nti naturally mulimu abantu abagezi. Kuva ku bino binawulidde feelings lie. Oyinza okujja n'oyogera ebintu n'owulya ng'ayogera eby'amagezi naye nga temuli gasiya nyinza okubeerawo n'obeerawo nga olina eyo oba oli South Africa olina kakolido k'osulamu omusajja yakugobye ku mulimu badde tebikyankalanye ng'osasula busasuzi $1 ebi omwezi gukyakucyankalanyeeko n'olaba vidiyo y'omusiru ng'alina ekizimbe kyazimba kya buwumbi 3 n'onyiiga n'ogenda ku live n'otandika nga feelings nga ze zikulimba naye kakali kakugamba walemeddwa okusasula ebibiri yazijjeewa. Nzwa kizimbulo yo nabeera no. Yazijja bw'omala ekyo okukikola ne negativity you utter out in this world. Erina engeri gye ku affectinga. Nze mulimu abantu wano bendabye ddala ku mikutu ng'oli alina abantu alowooza alina emikwano amala kutuuka mu kizibu n'amanya nti nabadde talina mikwano. Bate ani asobola okwesiga omuntu asobola okuvuma omuntu nga talina kyamukoze? Nsobola okuba naye nga nkukozesa naye sisobola kwesembereza. Era bwe mba nkugamba ebyange birinawe bikoma kyekyo kyoyagala bakujjukireko. Oluusi najjaawo n'akuteekako embeera ng'ali mu fake account. Golowooza olina muntu wa ddala. Olina muntu wa ddala. Kyova olaba nze mbadde ku social media kuno sisasulangako vloga. Era bajja wano ne banvuma nze ovuma paka lw'otambula n'ogenda. Najjako nga ntegeera omuntu kyakukola akusukumira bwakuvuma kati bw'oba nti olinayo Dani nga muvumi omuga Dani genda ovume. Dani ng'omusasula. Dani bw'omala okumusasula bw'amala okuvuma bweziggwawo yaddamu akubira gundi waye muddemuko. Ane kati okitegeera ebiro bino tugenda ku implementinga nammeerezi lo. Okitegeera kati bwagira bwati ngoja nga abuse me at your own risk. Kati oli akola bwati yabaju ogenda omuluma bafuuka bawumeme gwosasula n'akuteekera mu akawaya n'agenda n'abagamba ne bajja ne bakajja ne bajja ne bakwata kale sitegedde naye kale kanjogere nabo baweeyo 2 obwavu butulumye leero tugende waani kati ensi bw'oto beera straight kyesikola sikola sipangisa muntu kuvuma bw'onvuma nze nkuddamu direct bwe mba nga nkukoye nga nkuleka n'obuzibu nga bugenda kyekitubeezaawo power abantu mwekolemu omulimu mugende mulwanagane n'edduniya eno nkubuulira mukulu batte ebintu ebitalimu byakusaaga ebintu ebyekikulu abaana baffe balekeraawe ekigambo kutya. Nakugamba kwano ne nkugamba ng'oyagala okufuna omuntu omukulu ow'enkya atalina buvunaanyizibwa. Tunuulira omwana omuto owa leero gwe bagamba nti ekikulemye kikwase mutonzi. Kikwase aba obuyinza kikwase ki kye baba bakuyigiriza okukola butaba na buvunaanyizibwa ku kintu nga kikalubye. Osigale buli kaseera ogambe nti kino kiganye kanfune. Oyo omutonzi yanaasalawo yalisalawo. Omuntu gwe otuuka ku muntu gwe nkulu batte nkubuli oyinza okusanga omukyala awo ng'atunda kasooli. Katugamba oba n'omwagalira omwana n'omufunisa olubuto n'akugamba omwana wange kola kino osobola mujooga nga tannaba kusalawo. Nga tannaba kusalawo nti agenda kufa naawe. Wallahi nkulayirira. Ogenda ku poliisi bonna n'obasasula n'abeera wakita kwata atabeera ku kkubo n'akwata ebipande akasana ne kamwokera kutuuka abantu bwe baligamba ono abadde ki.
atava wano tozanyisanga muntu alina mmeme emaze kusalawo ffenna ekitugaana mu bintu bye twagala okukola tetulina bumalirivu kitukuba senga wagenda n'olaba abasajja b'e Thailand waliwo we baakolako revolution omusajja yajja tractor n'agiyimirira mu maaso n'emutuulako n'emubetenta naganze nasazeewo wano ekifaananyi ekyo kyakola birala genda otunuulire abaatandika eno Arab Spring n'akwata neeyiira amafuta yenna emmeme y'omuntu esazeewo teriiko muntu munafu obunafu bwaffe nakugambye abantu baasikira endowooza etaali yaabwe endowooza eyo nebakwata nebateekako mental limitation otunulira omuntu ng'olina by'omugamba olwaliro n'omutuuni yange agamba taata wange yaŋŋamba era ekintu ekyo jjajjange yakinkuutira nga kyakyayogera olwaleero jjajja nze nkola bizinesi olwaleero kitange yafa musajja mugagga sikimwanyi yali oke naye olwaleero talina magezi gasobola kumpa ku byenkola era bwe yalibaddewo nalibadde kakati mugambugambi muzeeyi amawulire ogalabye bakuwe ku kakyayonywe ekisinde kye yalimu kirala ne lwakuba abantu tebakikkiriza nti nno buli kimu kijja n'ebyakyo Amini yatufuga babinaayisa babirawo basobola okuzanya ebyobufuzi ebyolwaleero byakyuka naye abantu baagaana okukyusa obwongo kyova olaba bonna abo abajega kakati bajuliza badda kidda walime nakugamba gundi obuuza ba myaka ki Sembuule wano gundi mugambe eddala byoyogerako bimanyi kati mpaayo ababo 10 oba nnyonnyole lwaki baagwa nze nkuleetera abagagga 30 bemmanyi abaakola ate nga they are still prevailing in the same environment. Okay, kale kale banyabo ne bassebo mwebale nnyo mwebalire ddala mbitegedde bulungi era mmanyi naffe wano nammwe mubitegedde kubadde kusomamu kawo obudde topapa tolina nsonga ekupapya bw'owulira ng'ekirimu okyetaaga ddamu okawulirize tolina kugoba paka lw'onojjamu akantu n'otegeera n'obaako engeri kesinza okukwatamu togaananga kukola kuba eyakoze ejjo yalemereddwa tekiri ekyo togaananga okukola kubanga akola omulimu gw'okola yafa tatuukiridde agusigala ng'okola bw'onoofa naawe ofa abalala bayingirewo ebintu bitambwaliwo yagambye nti abasuula mu katego mukole ssente mudde Uganda waliwo omwami n'omukyala ano bebayingira ne babatta ab'entebe baali bavudde bweru bameka be baakatta kasookedde ng'abo bafa nga tebaboogerangako babalondamu lwakuba baali bava bweru lwaki toyogera ku keesezi z'abazze ne babeerako be batattanga nze nava Kenya nava Jennamukaaka nava London bazze nwawo ne baddayo bakanzita emirundi emeka oba twogera oli olina muzimu olw'ensonga nti ennyonyi zigwa tekitugaana kuddamu kuzikola ki a one off is a one off how can you use that as your center stage ebeera otyo motivation yo nga byogamba abantu yes it happened ovuddemu olubuto nti segera siddamu ezange zivaamu omwana yagudde ekigo temumukkiriza okuddamu okusituka temuddamu paka ddi kati abantu ngenesi bwetambula kati abantu bonna beesibe ku ekyo waliwo abaddako e Kampala ne babatta tetugenda kudda Kampala batte ku magezi g'olina osobola can you actually put it in your mind nti gavumenti eri wano egamba tetwagala munnayuganda agende bweru kukomawo wano azimbe kayumba like does it make sense to you era erumwa nnyo senga ogenze n'okomawo wano ng'ozimbyeyo obuyumba bwo n'obeera wano kyekyo kibaluma ennyo gera nodda n'ozimba nojjano n'ozimba wakayumba kwegamba erumwa nnyo aguzaho kapolo erumwa nnyo eringa mukakitaawo ng'olina kyokoze erumwa nnyo kati otuukeyo gabe bannange nina wano sente zange $20 $2 ngakoze sirina kyakikolera
anti kagaberewo bwe nagula kapoloti ekyanje eyo kuzimbayo obuyu gavumenti ejja kunzita ogenda okulaba ku TV wano yakalina zikomeeri buli lunaku ojja kuzizimba nga 10 misikini nga teri akumanyi nakumanyi lwakubanga mutambulira mu bantu batalina lw'olimanya abantu abalina ojja kutya kate eyo gye twawadde lumuli totunula eyo yonna ensozi yonna akasozi nga ebiriko tosobola kubitwala nako wadde kakoota bwe kati zimbe biri ebitulanga and you think you a threat nakubuulirako wano engeri abantu gye bazimbamu cults oba oyagala okutegeera cult genda osome ku history ya Hitler bwe yakwata n'akozesa abagermany ensobi and how it's done a cult omuntu agikwata n'atandika you see abantu abali on top bakozesa manipulation tactics okukwata abantu abali wansi. People at the top never suffer. It's people at the bottom they suffer in theory. N'ogenda okwekanga nga bo tebakibeerangamu ekibaawula ku ggwe omulala bubeera bwongo kyova olaba bakukozesa gwe n'obakolera ebikola ki bw'ogenda e Kenya revolution zonna wezabeeranga waliwo islamu yaabwe yo bagiyita batya e Kenya Kisumu mwabeera wabanga waliwo ekyabanyiiziza kyonna Kisumu yasooka okukola ki okujja shwa bw'oba oyagala okukozesa omwavu mukwate emotional omukyajinge gw'otandika omumudirectinga atandika okukola ebyo gwefuule nti ozze mumulwanirira tomulwanirira essentially yerwanirira n'akulwanirira gwe n'ofuna byonna by'oyagala bw'ogenda e South Africa zonna bye byalinga Soweto Muslims mwe mubeera abantu abangu ab'okumanipulatinga ng'amala okubikola shwa wano e Uganda sijja kwogera naye we babanga waliwo akavuvuŋŋano mulimu specific areas mwe balina okutandikira it cannot be a coincidence. Omuntu agenda okutuuka ku bukambwe obwo awuliriza nnyo radio alaba nnyo TV already baba bamukyajinze dda kati abantu abalina ebyokukola ebyo baba tebabiwulira kati gw'omanya nti nina kwata bayinike era mba nina bakozesa ntya era bwe bamaliriza bo nga mumaze okugira era tebasula wammwe nga bagenda tebasulanga ate mbe baba aboke nedda mumala okukola bo bamala okufuna era bye baagala bagendera kusula walala gye bitabeera kyovola bano buli gavumenti gye bitatuuka kyovola bano buli gavumenti ekyuka n'abasenze ab'ekkololo bakyuka naye abaalwana ewaabwe tebavangayo basigalayo nga bebatunulira era tuli wano obuwanga bwaffe tukyabukuuma obwo buwanga bwali 3 omusanga anyumya history muzeika Amadi ye yamukweka omukulu waggulu awo ne bamukubano ne bamunyiga wansi n'agira bw'ati era yakomawo wano n'amuwa n'emmotoka okutuuka ku level y'okutegeera mulimu ebintu byogera n'otunanaga yes they know what they are doing. Ne bw'aba alina ssente tabasasula lumu strategy watuuka mu kiseera ng'ajja bannange mwakola nnyo wano muzeeyi gundi wano ne musa takumanyi strategy akusasula ng'akola ki nga mukuŋŋaanya bannammwe nga baddayo ekkololo nga mubakolera ebyabwe nga baddayo ekkololo omusigala eno buli kimu kibeera strategico kati kyova olaba tubonyana nnyo n'abantu kati oli agenda n'ayogera n'ogaha kakati ali mu bakisumu era ab'ekisumu be bangi kati ababuulira buli lwogezaako okubagamba ebyekkololo baba tebasobola kubitegeera kyova olaba kyaki tebaziteekayo nnyo nkikugambye bajja kunoonya abasiba basaba nnyo babaagala ki babaagala ssuubi gwe bw'oba oyagala okuzikola tunulya kyaki wano zonna ezitandise ez'abafunyemu baziteekawa zibeera ku njegoyego za salaamu zibwe ziti
we bakuŋŋaanira aba ayitawo nga kyamubogoze ng'anoonya mukama bulikyo omuyigiriza kimu buli kimu kyonna kikwase mukama ng'ateekawo bw'ogiraba oti wali ne wali ng'osangawo muzikiti ng'osangawo it is strategical system manipulation and what have you. Era n'abagezi abasembayo ku ntiko baba bakimanyi nti oyo anyuunyunta naye olw'ensonga nti nno tujja kubaako wetumwetaagira okubagamba kino era bonna ne bababuulira ogenda okulaba we babanga kasisitimu kaabwe bakalyamu alina okuwagira kuba bali babamanyi era ogabanaja bannange kakati mugambe gundi because they need protection. Nze gundi simuvaako yakiriza okubeera wano ndowooza okategedde kale banyabo ne basebe manipulation ogitegeera kakati kuffe abamu abo obwongo bwe bugenda busukkako okwo bagenda okubiraba nga tebikola nga tebikola nga tuwunzi genda otunulira abasajja abangereza buli wawayitanga ffe twabeeranga erusha mutwabeera wonna nga wajjudde library buli wootuuka bwoti okunoonya obunoonya kyaki gyeri nga tomanyi nga buli mwana babawa bukaadi balina okugenda okusoma ne bagenda ne basoma. They understood the importance of reading. Buli kona ne waffe osangawo kyaki muzikiti bbaala nnyo agenda osanga mukama akuweerezeza wadde nga bwe zitambula sex ali very cheap mu butundu webuto and so n'endwadde kwako zitambulira kuba mwe zitambulira kale tubiwulidde ebyaleero ndowooza banyabo ne basebo tubebaza mubadde balabye n'abawuliriza olinga akuyita omusiru noseka mu kaseera kano tujjemu bye tuyiga mpolampola tulaba ensi bwetambula. Nze Sesanga Bate the great extra digest mugoba nsonga tubeerawo wano ne Haji Bakaluba nga twogera ebigambo twagamba tetujja kusomesa nsi yonna tujja kusomesa abo abeeteefuteefu okusoma yensonga lwaki newe twasoma ne bwe twatuula yuneebu era abamu baagwa abaayita baali bamu kaakati akutta akwate